tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale oli mulabi mulungi omukuto gwa There is Still Hope ali ku There is Still Hope 2 Tish TV ne testimony tubeerayo kubanga ate tukutwalira ddala mu maaso olunaku lwa mukaaga ndowooza mwenna muli mu magandaalo babadde mu kukeesa kw'ekiro kuyita mu kiro mu makanisa ag'enjawulo ndowooza muwumuddemu akamala. Ekiro kyaffe ekisooka eky'olunaku olwaleero era katukiyingire n'okusaba. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, kitiibwa kityo n'amatendo gago, twaliza omwoyo omutukuvu ajja atukulembere. Twenyika mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde, amiina. Balamusiza kumena mwena abeekumira ku There is Still Hope mukola ky'amaanyi nnyo okutugoberera ate wamu n'okutulekenga wamu n'okushiyalinga. Mukama wampere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu. Kale labadde bajjo balwadde lwakuna I think twalabye omusumba Robert ne Jessica Kayanja bakoze anniversary ya myaka 34 mu bufumbo. Bana ninaku zino obufumbo emuwezayo emyaka 10 giti Kiba kyamagero. Omanyi institution sitani gyasinze okuyigganya bwe bufumbo. Abuyigganya nnyo. Bantu batambula naye nga baaba kiri ewaka kizibu ekiri bubi. So omuntu aba awezezza 34 years banange si kyangu Ekituufu nnyo ekyo. kati abo they are good examples Byakulabirako nnyo. era we are counseling ya marriage togeranga kuba failure kati counseling y'okufuba togende woli nga ya muwulu Batuleka tubulira ebyali ebyo abalemesa ate onokolawo ki nsobola okubitereeza. ate akumanya byakulemesa byokka njagala kumanya wakola otya noddamu n'oyimirira ekyo kyekyenjagala naye mukimanyi byagaana Bebikola. so myaka 34 nga bagibwamu Bale babiri ng'afumba ettooke alinyiga bulungi nnyo. amulabirira Bayibuli egamba nti mabega oyo musajja ow'amaanyi Wabeerayo omukyalo w'amaanyi. kiwanki musumba Robert Kayanja kyali ate mama taddeko ettafaali ddene nnyo kubanga amufudde ekyo kyali Wekiri naye ate kyasizonyiza abantu Juliana Kanyoomoozi najja ku gundi ku pate awaayimba era emikolo gyawe egisinga gyonna agiyimbira ddala. Ku introduction ya Kayanja Junior yayimba na ne kumbaga yayimba na wano ayimbye era abayimbidde musimanyi kankutwale nasimanyi ewange simanyi biki kati ekyo kyekyasinze otabulamu abantu Kyabatabuddemukko kubayimbi abeesi bonna manya abayimba gospel era alese oyo abamuziri yabadde laavu naawe olina okuteekamu akalaavu. wali babadde bajaguza laavu yaabwe Tebyabadde byamuwezeze. era laavu tunagijaguliza mu Kristo. Kituufu ekyo. Kale leka tukuwe ebyabadde ku pate naawe ndowooza ojja kuba nga obyewulirirako oba tewabirabye mu dakiika ntono nnyo tesoboka nga tetukomawo. Sagala tubeereze nawe tusanyuke tujaguze oleka bakole fitina kakibadugude kakibakonde. Sagala tubeereze nawe tusanyuke tujaguze oleka bakole fitina kakibadugude kakibakonde. Suubira bingi mugwe okusooka abasukulu ekirala kye nesunze mugwe gwe mukwano ssebo ogw'amazima. Ensuubira bingi mugwe okusooka abasukulu abo ekirala kye nesunze mugwe gwe mukwano ssebo ogw'amazima. Lowooza tunulira nze fa ku nze nzeka oleka bakole fitina kakibadugude kakibakona. Akali
olina bingi ddaali ekyo nkimanyi kya bulijjo oyagala nyambala ekirodi oba kitini ddaali gamba lowooza ku nze tunulira nze fa ku nze nzeka lowooza ku nze ddaali bambe kkiriza kye nkusaba njagala tubeere nze nawe tusanyuke tujaguze oleka bakole fitina kakibadugude kakibakonde njagala tubeere nze nawe tusanyuke tujaguze oleka bakole fitina kakibadugude kakibakonde. Hallelujah. Amen. Ladies and gentlemen, this is 34 years abami n'abakyala gino emyaka giri 34 of being together. okubeera awamu. It's another thing to talk about marriage. Kintu kirala okwogera omugezi ku bufumbo It is another thing naye ate era kintu kirala to be together for 34 years. okubeera awamu emyaka 34 Amidst the storms, wakati mu miyaga amidst the pain, wakati mu bulumi amidst the tears. wakati mu maziga When we went through the water, we did not drown. bwe twayita mu mazzi tetwabbira When we walked through the fire, we did not burn. bwe twayita mu muliro tetwajja God carried us through, katonda yatuyisaamu and we are here to testify Era of His goodness. tuli wano okujulira obulungi bwe. Hallelujah. Amina. And what better time to do it era ekiseera kino nga kirungi okukola ekyo than right here? okusinga kino. Bannange gwe You, ng'oli eyo if you're over there, naawe kisobola okukubeerako. this can also happen to you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama mulungi. God is good. I want to thank you again Njagala okwebaza nnyo for being my best friend, okubeera mukwano gwa musumba Jessica, for standing with me through thick and thin, kuyimirira n'omusumba Jessica mu bizibu byonna, for loving me despite my weaknesses, okuwagala musumba Jessica newankwadde ng'alina obunafu bwe, and for staying for 34 years. n'okusigala emyaka 34. I mean, we women go through wear and tear. Abakyala tuyita mu bizibu bingi nnyo, Our bodies change, emibiri gyaffe our gikyuka, moods change. embeera z'obulamu bwaffe zikyuka, But to have a man naye okubeera n'omusajja who can still call you sweetheart after 34 years, akyasobola kuyita akabiite nga bwayise emyaka 34, that is a blessing from God. guba mukisa okuva eri Katonda. I love you, sweetheart. Musumba Jessica ayagala nnyo musumba Thank you Kayanja. for tolerating me. Mwebale nnyo okungumiikiriza. Vidiyo eyo eya pastor Kabaga anniversary emyaka 34 baba tebagirabika buzooza bakafumbirwa manyi laavu eyaddala ezza bujja baku laavu zammwe eza stress ez'emiggo okaddiwa bukaddi emyaka 5 bakafumbiragana myaka emeka 3 gyokka 3 18 nga wenna mu kifo ky'okudda obujja emitaafu gikwetimba mu kyenyi webufumbo bw'ennaku zonna buli there's no peace at all. So ave tubaagaliza birungi ebyereere muddemu mukole nkaaga myaka nkaaga ekyo kyakulabirako kirungi eri ekkanisa kituufu nnyo bayakankuba sitaani akubye nnyo obufumbo bw'abasumba wekiri abasumba abakozeseza nnyo obuvulugu obalaba ate alina naye ate wali abaana bana bweru ate siki naye twebaza mukama nti bano bakyali tolowooza mbu nabo tebalina bebasoomooza balina biyitirivu nnyo naye it's a matter how you handle
mayo akayimba ke yayimba I loved the way you handle my station. So kima ekisinzira engeri gy'okwatamu ebintu ewakaawo ate krife tugamba ew'amaanyi ab'amaanyi bo tebalumbibwa ate kati ye ku levo gy'aliko ebimuluma ne bikulumba tusima bakera bakezi kusima tukuziika sitani bwe mwamulumba okusinza ku levo gy'aliko oba okyali wano era akulumbiraawo anumbiraawo wonna otuuka eri era gyaleeta ba new level new devil bulijja aziba bujja ssebo okitegedde so affe tugamba muyogeyoge kuba mulimu abakiise ensingo Juliana omukulu ng'amwagala nnyo wadde nnyimba era ayimba za nsi kanisa twalibadde kyakulabirako biki ati bugeme muyombesa waaki yagambe Serena olwaggwa eddako mpaka tunaba ku kitegi bugembe Serena olwaggwa eddako tugenda kulya keeki muganda wange ganyana era abengayirira kirabika mukama naye olwanukula mwongere mulaba yakale ne bakubeera abyogera bulijjo shawala naye abagamba nti kakati kiggwa leero naye kyaggwa ndoza kyali kyabulamuko kako mali ave Saudi mbu mukama yamulaga ate nga namusiraamu gembe ebbaawo naye ekyaka yali yeetaaga mento gundi kituufu okumubudaabuda manyeyo kudunga emizimu miyitirifu gitambula gyakolaza omufumbo muyego ogira kugoba oli ali ewayevaayo nakuza emizimu gikulaga n'abafumbo abafumbirwa edda ntaawe yamuyina naye gwalina si ye mutuufu yali mistake gwe mutuufu genda mujjeyo Sabasaala omusigukulule waba aganye musabire mujja mu bulamu bw'ensi eno omujja obujja era nti mukama yagamba ku lwota alisirika balina ebyandika nga byamba yajja sirika kubaisirayiti mpaka ngakufudde ekitiibwa mukama atisitata omuntu ku lulu ate omuntu ku lwange ate akugamba te mugayo osoma endagaano enkadde teyabatta buli ayimira mu kkubo lyo mukama ajja kukolako bwesitaani akuwa konfide oyimira mu maanyi nakuwa n'ebyawandiikibwa ng'ate bivana mu bayibuli nasooka abintapuliitinga ekifuulannenge noga kituufu omwoyo wa mukama ali kunze anfuseeko amafuta ogenda okubuulira ebigambo ebiro bino bye tulimu sitaani ate ayogera nnyo sitaani ayogera muganda wange ate akusanga oli desipale bayita benaffe kati bazaalako abaana bana bataano mukama yandaze mu nsi wange nakola ensobi naffe gye tuli mukama naffe atugera mu bufumbo mulimu n'abaana bana mukama nakola ate si wange bananze ebintu by'obufumbo nze mbigenda mpola omuntu najja nsimanyi bw'oba yonna ewange addayo wakatonda omubuuze muganda wange ndeka ebyo mbigenda kitono nnyo era nkugamba ddayo omusabe kyanakuteeka ku mutima kyekyo sirya kukwekwatirira yate bulaza Jamiru yankobesa mu bufumbo yannemesa omusajja wange yannemezaayo ebigo nfuna ku mukumu oyo gwa mu mbiiso kululwo wettiga omusalaba gwe ekituufu nnyo kulukuta nagwo gwamanyi gye munaakoma yonna otegere naye saa zino okusanga ngaakoze anivasaali emyaka 10 kudda waggulu kizibu naddala ng'ate basumba ate abo omuganda wange sitaani ajolonga buli abajulungira ddala ajolonga buli n'akowa bukooyi naye omusumba yambo kubanga 34 years muganda wange
obeera mu myaka 4 noba naye singa abaayo chance evaayo esobola okutunula emabega netebo nalitaddeko wano omusajja ate byonna biboogera ate oli omukazi ayiwawo omubiri kuba pasita aguliwa bulungi Sumba Jessica ng'oyagala omutegeera akamuvaamu koona kubba kuonako obukonyi bwoti mubuuze Senyonga amutegeera Senyonga amutegeera agamba I know her very well amumanyi bulungi she's not a joking subject eba chemistry mutabula butabuzi kati kuba bbaawo ayimirira talina basajja bakazi balala wejju abakazi abalala waawulirirako ye byalowooza muzimanyi byonoona erinnya lye mbiro ateekayo akikulekamu ng'okiwulira akikutuulamu webitereera mbw'atadda nali ngenze kunoonya mukama namanyi kati naliyo nga sitaani yakozesa abantu ne bannimba nenvaawo manyi sitaani amukola omugambo nsaawulira ddoboozi lya mukama nkomyewo taata w'abaana mukama agamba otalisonyiwa nawe tolisonyiibwa ng'ajazaako ajanebyawandikalaanda koleki abaana boseya kyakukolera nkitegeera Musumba Jessica nze ndabeko obutambi bungi oluusi n'omusajja taddamu mukyala yabeerawo n'abaanukula n'abaanukula engeriko omwana ogimanyi ogibidde akaana banzibu nnyo kutaawuula wekiri ab'eŋŋanga ddala mbeera yonna yaba mukyala abala n'ayimira naye mu mbeera yonna wakati mu mugambo omutuufu n'ogutali mutuufu wekiri n'ayimira I'm not going anywhere sina gye ndaga okitegedde n'oyimiriza mugana wange batono ennaku zino tebakyalabika ennaku zo kasoba ne ssente kasita zikugwako kasooka agulamu awo ennaku zino nawe bassente bintu byakubala bamaafi nnyo kituufu nnyo percentage ezo zikaba bukaaga azakusaba oli mu 8 wabalamu nga wayingidde 2 ng'asooka yetegula awo tabaawo mu bizibu ab'ennaku zino tebagumira bizibu era oba n'omukyala n'abeera naye mu bizibu mu mbeera yonna mu bigambo byonna mu kunyigirizibwa kwonna mu bantu b'olina okuwa respect okujja ng'ogyewo Katonda kuba ye afuna maximum wekiri naye addawo awo y'omukyala yaba omukyala maama tubalabye nga bali bubi nga babaagala kituufu bafuna ssente kati alaba takyali Range Rover eyo wagituulamu agenda gikaddiya omukazi agakaddiya Range Rover yeetaagamu buno busisita busekulitale obw'okukyaki obwokutuulamu bwagenda nabo mu makonferensi Kenya, Tanzania, Rwanda mama abaana bambi abeera waka ku kyoto asansabire kama mukulembere mukozese mu linnya lya Yesu ali eri na busekulitale ali mu kukyakala batono mukama n'abaviirayo ne baba nga bakyalina omukwano gwe gumu kituufu gwabadde nagwo ne mukyala nga bali bubi beera few batono nnyo leero beerabira mangu sitani akubalirawo nagane kakati bagenda okwanira omusajja ab'ebitiibwa kati amadamu wafaanana bakusuubira okubeera ne anyonyako bunyanya wa TV gamba Gabudyeri ayingidde oyo maama we anti kakati olaba abamu bajja n'obanjula banayise n'owe wange naye abatumiddeko ate wayise naye atutumira abatumiddeko nnyo waali wano aliwo munano mu mwoyo simanyi mukoba mami bawubireko oyagala kugira oyagala basesemya
naye yoyo ate ekira temubafaako gwe weefaako gwe obupya gwe gugera mu saloni ez'ebbeesala enviri gwe ovuga emmotoka ye wamuleka waka kakati oyagalanyirira yenkana atya bali bweweegomba mugulayo ekisaati nga naye omugulirayo kitishaati ogulayo akamotoka nga naye omugulirayo ng'avugako osala enviiri nga nawe omuwa genda osibe ku ezo mubiri za mutwe gwe ogwamanyi ojja kulaba ojakama naye gwe yona okujja mukyala wange yona bulijjo oba ndaba bubi ekitooke kifa kifansalira igwe kireke kyonna ebisanja bikyetiide olusuku lujja kulabika bubi nnyo nakikolezako akabiri kikwata bukwasi naye kisalire wajagala negundi aliko olusuku bulijjo balulaba bajerega so basajja bannange kola ekisaanidde wekiri omukyala akuyiriddewo omubiri ng'enjogera ennaku zino weri musiime amusiimeko yikyolumu wekakubuulire sitaani kanaakufera n'omugjawo n'oleeta omulala oli atamanyi bulumi essaala gye mwakalakata ye tasobola nabbisabayo bano baswiririrulu njala zikoma eri buli manyi omaze okugwa ntandikwayo okugwakwo ebeera bise kale yeyabadde anniversary eya pastor Robert Kayanja ne Jessica kituufu eyabaddewo myaka 34 nga bali wamu maama afumba ki ettooke aboobeza asaba buli kimu ng'omuzadde kati mmwe abataasanyuse oba Juliana Kanyomoozi netewali kitujja okukola omukulu wati we yakoze ekyo so gweyigamu kimu kwagalagana kwe kusabiragana na buli omu kuyimirirawo ku lwa munne ebisigadde bireke wabadde mutagalakola 100 buli waavaayo akola 10 ku 10 naye oba onoonyanga 10 Jamiru luwajano 10 awo owedde owedde kakati Kristo muwe obulamu amuwe kubanga yagenda obbawa ekisa kutambula yagenda obbawanirira obufumbo obwo mu bukulukusize ku ye awatali ebiganya biganya abaensi nga bagaba amagezi nteeke mu cupa naye akakase nga teyenyeenya gwe abasajja bali ebintu kankugulirawo oba wafuna omukazi nga mulokole ng'amanyi Katonda weesuneko babalisiza pupu babalisiza ampitsi babalisiza menstruation blood gugabe bye batalidde omusanga alina 3 kati mudagala wenna wazolo wadde oli awo wawenga onaakuloga oli akuloga kitegeera so oba olina omusajja nga amanyi Katonda obanga omwami oba mukyala amanyi Katonda afukamira omugambe Yesu nti weebale nnyo ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo gamba Yesu nkwebaza kkiriza era omulokozi era Mukama saasire tali butuukirivu bwange bwonna bwenzizo enkola oyo omutukuvu omwamya Kristo Yesu mwana wa Katonda omwami tusabidde amiina kale tugenda kwetoololamuko bwe tukomawo njagala kuwa ensonga 12 obubonero 12 bw'olabirako nti Katonda akuyise waliwo obubonero abamu bayitawo abantu babuuza ntegeera ntya nti Katonda yampita ali awo tabitegeera waliwo obubonero bw'olabirako kwenina okumanyira era kasita obulaba oli mu kuyitibwa wakati mwennyini omwo olina genda omukabirire akuwa direction kituufu kitegedde ngeri ogenda otambuzaamu okuyitibwa okwo wekiri kakati obubonero bugenda kuba nga bukuweebwa mu dakiika ntono okuva kati wekiri kasita otandika obulaba oti n'olaba kali weeyawule olw'obuweereza Mukama amaze okuba nga akuyita kale katukomewo
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.